Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yona gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo okubanga otambula naffe ku Redzone TV. Bwe watanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okukujjukiza n'okukubiriza nti kkirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomissinga ate nsonga yonna obeere nga otambula naffe mu nsonga zonna. Nina obubaka bwe ngenda okukuleetera wano obwa Katikkiro okusinziira ku bigambo ebyogerwa n'ebigambo ebigenda mu maaso. Katikkiro ayina message yenjagala okubanga nkozanyira, njagadde mbikuwe binnyonnyole nga wobiwulira, bitegeere nga wobirabye, obeere nga ate naawe ogenda naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Nga sinaba kubanga mbikuplayingira, nga sinaba kubanga nkuwa obutambi buno, nja kusaba osubscribing ku channel zaffe zenkutera wansi awo mu description ya video eno, era nziteekawo nga nze kakasa kye zikola. Channel emu bagiyita Uganda 1 endala bagiyita the Yugi updates. Ojazira bawo mu bugambo obwa bbulu wansi mu description eya video nategeera ensonga zaffe nkakasa ojja kuba okitegeera bulungi nnyo. Kkirira wansi awo olaba zigenda kuba ziri mu bigambo ebya bbulu, emu egenda kuba Yugi updates endala eri Uganda 1. obeere nga ate naawe otambula naffe side zonna kubanga yonna tusinzirayo kubanga tukuwa amawulire. Kansooke nkuwe obutambi buno owulirize, then nzije tubeere nga tweyongerayo ebigambo bya Katikkiro yakyaziddwako ku BBS Terefina. Ebigambo gye yabyogeredde kati njagala tubisheyalingako nawe owulire, kankuwa ebigambo bino then nzije mbeere nga ate nkwongerayo. Webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kwebaza Mukama wange Ssaabasajja Kabaka eyanneesiga nampa obuvunaanyizibwa obunene ekyenkanidde awo. Kabaka natandika okumuweereza mu 1991 nga ni muwandiisi wa Lukiiko lwa Ssaabataka, n'anteeka mu Lukiiko lwa Buganda mu 94, nampa obwa minisita mu 95, minisita omuto. Nalina minisita muto mu myaka, si kuba minisita omuto kyokka mu madaala, naye ne myaka nga ni muto nnyo. Nenfa minisita omujjuvu mu 96 kutuuka 2005, nenvaayo ekitiibwa Mulwanyamuli bwe yawummula, nenkomawo 2008 ekitiibwa Lusimbi. Mbadde mu bitongole bingi nnyo eby'Obwakabaka. Kati ate Kabaka byonna ebyo byonna bw'obitunuulira kuba nabyo binene, ebyo byonna bibadde binene. Ezo boodi zaawo nakikumbi zonna nzituddeko. Kati ate ebyo byonna bwe biggwa Kabaka nampa obwa Katikkiro aba neesize nnyo. Awo nno nsaba Obuganda bunsabire ntuukirize Kabaka yanjagaza ate n'okuweereza Obuganda kubanga wano tuli mu kuweereza bantu. Naye Obuganda bwebaza nabwo obutambudde nange emyaka 11. Kizibu okutambula n'abantu emyaka 11 ne babeera nga bakyakuwulira by'ogamba, naye emyaka 11 ng'abantu bakyawulira by'ogamba okyebaliza Katonda. Ate mbasaba tusigale bumu, tulina ebitwawulamu wa ddiini wa byabufuzi, naye ffenna Kabaka ye kitaffe, tubeere bumu ku nsonga z'Obwakabaka, tubukolerere tuleme kuyombayomba ng'obwana bw'enjala. Bwe tunaabeera obumu, njagala okukakasa Obuganda tujja kugiza ku ntikko. Kale obiwulidde, bigambo bikyali bingi naye byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako. Gwe kyolina okukola kwekuumira wano ku mukutu ogwa Redzone TV ate ensonga zibeere nga zigendera ddala mu maaso. Kakati nina wano wenjagala owulire, mulimu eddoboozi lya Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi. Redzone TV kwoli njagala nkugambye, njagala obinnyonnyole nga w'obiwulira, bivuunule nga w'obitegedde. Oba oli awo osobole okuba nga ate osaasaanya message etuuke weeteekeddwa okuba nga etuuka. Redzone TV kwoli wakyatugoberera, webale kubanga okyatugoberera. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification ate tubeere nga tweyongerayo. Njagala kwebaza Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, njagala kwebaza Mukama wange Ssaabasajja Kabaka eyanneesiga nampa obuvunaanyizibwa obunene ekyenkanidde awo. Kabaka natandika okumuweereza mu 1991 nga ni muwandiisi wa Lukiiko lwa Ssaabataka. Nze ekyebisanja sikimanyangako wano mu Bwakabaka, naye ndowooza Oweekitiibwa Walusimbi, nze ekyebisanja sikimanyangako wano mu Bwakabaka, naye ndowooza Oweekitiibwa Walusimbi bwe yakwasibwa Ddamula mu kwogera kwe okwasooka nga Katikkiro mu lukiiko
ndoza gwali mwezi gwa 2028 n'agamba nti nze ninda ku lamulyako kabaka Obuganda kisanja kya myaka 4 oekitibwa Lusi bwatu bwe yayogera mukwogera kwasoberera mu Katikkiro era nzijukira bulungi kati abantu ne balowooza nti ndowooza obwa Katikkiro birina ebisanja naye nze sibirabangako kubanga nga bwe nkugambye Oweekitiibwa Mayanja Nkanje yalina Ddamula mumukwasa mu 64 n'abeera naye Obwakabaka ne buvaawo Obwakabaka ne buddawo kakati kabaka ndowooza yalina kabaka Mutebi yalina ensonga kwe yasimbira nti amukomyewo Ddamula mu 2 n'amuzaayo Oweekitiibwa Muwanyamuli yakwasibwa Ddamula mu Julayi 1994 Ddamula n'amuzaayo mu Desemba 2005 saawulirawo bintu bya kisanja abantu bye boogera kati nze nange simanyi kabaka asiima era kati mu mbeera gye tulimu wano omanyi mu 62 bwe twafuna federo wabangawo okulonda okwakalulu ababaka b'olukiiko ekyamazima ne Katikkiro bamulondanga mu lukiiko kati bwe balondanga ababaka b'olukiiko nga ne Katikkiro ajja kuddamu alondebwe nga waliwo federo kakati mu budde obwo ndowooza oyinza okugamba nti Katikkiro yalina ekisanja naye kakati wano we twogerera si bwe kiri era mpulira noga kabaka mwongere ekisanja oba mugjeeko ekisanja okusinziira oli wayogera waaba asinzidde naye nze sirowooza nti enkola eyo yaffe yawano tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako ebigambo Redzone TV kwoli weebale kubanga okyagoberera gwagoberera omukutu guno bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nyongera okukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza Redzone TV nga tutaddeyo ensonga yonna nyongera okujjukiza ku mikutu gyaffe egy'ebiri Uganda 1 n'omukutu ogumanyiddwa nga Yugi Updates egiri mu kubanga gigenda mu maaso ojja kubanga olaba wansi mu description ya video eno wansi awo otapingemu ogenda osubscribinge ate obeere nga ensonga ogitambuliza ddala side eyo obeere nga nayo otugoberera bulungi nnyo sooka owulize ne kana akasembayo then nzije tubeere nga ate tutematema ensonga endala Ddamula eyasookera ddala yali okumulembe gwa Kabaka Kyabaggu naye entalo ezatuleeterwa Abazungu mulembe gwa Mwanga ne zibuza Ddamula oyo kati Ddamula aliwo n'akolebwa oluvannyuma era ye tulina okuvaira ddala ku Katikkiro Apollo Kaggwa essaawa ya leero Ddamula Kabaka bw'asiima nti obuweereza abo omufugiddeko Buganda ekimala ng'omumuddiza ng'ate Kabaka mukwasa omuntu Ddamula y'omu bw'asiima lalangira ng'okwata Ddamula ng'omunoonya Ssaabasajja yini nedda Kabaka bw'akatirawo ekifaananyi kiraga nga bankwasa Ddamula nga 29 Meeyi 2013 oyo Ddamula oyo gwenkutte ne Bakatikkiro bonna abankulembedde gwe baakwata y'omu agibwa mu muti gubeereyo Ssese gy'abagibwa omutiba guyita Lufugo